Ab'ebyokwerinda mu bbendobendo lya Mutanzige bali ku muyigo gw'abatemu abalumbye amasundiro g'amafuta e Kiryandongo ne batta abakuumi 2 n'okukuulita n'obukadde bw'ensimbi obusoba mu 10 okusinziira ku bakuumaddembe mu kitundu kino. Ettemu lyakoleddwa ku masundiro g'amafuta okuli erya Oil Energy ne Shine Energy Kiryandongo. Pamu Julius akulira essundiro ly'amafuta erya Oil Energy ateebereza nti abalumbye essundiro lyabwe baakikoze baakamala okutemula abakuumi ba kampuni ey'obwannannyini ku ssundiro lya Shine. I believe these thugs, they could have started from the other upper petrol station. When they cleared that side, then they advanced to our petrol station here, which is Oil Energy. Dennis Singoma omu ku bakoze ekiro ku ssundiro lya Oil Energy agamba nti baamukutte ne bamusiba emikono n'okumutiisatiisa n'oluvannyuma ne bagenda ku ssundiro lya Shine. Babadde nga beesibye eki obukookolo ku maaso. Kyokka ate omu yawa instruction munne awa instruction ayina emmundu kyokka oli ayankubye n'engwa wansi yabadde nga talina mundu kakati mumanga abo bone okunkuba bwoti nga bambuza sente zira kyonka ate bansiba n'okunsiba ne baŋŋamba bw'okuba kelele oba bw'ogezaako kwenyeenya okwekyusakyusa oli ng'amuwa oda mukole ki mukube. Manager wa Oil Energy ategeezezza nti bakedde ne basanga nga abatemu bakuulise n'ensimbi obukadde 10 nga kati bamaze okusiba omukuumi eyabaddewo ekiro. Not even a single note was left in the safe. We have arrested one askari because he's not residing far from the station, so he relieved himself a bit and he moved. So the colleague remained there. By that 3 a.m. when these thieves were coming, they just got one askari. So it is him who is now missing up to now. We do not know what they did on him. Julius Akiza Alan nga ye mwogezi wa poliisi agamba nti be basseeye Alex Omirambe n'omulala ategerekeseko erya James nga babadde bakolera kampuni y'obwannannyini ya Soverite Limited. James w'emyaka 28 then Omirambe w'emyaka 24. Hakiza agamba poliisi esobodde okuzuula emmundu gye babadde babbye ku bakuumi abatiddwa. Emmundu tumazire twagireeba eri mu mikono y'ekya poliisi ya Kiryandongo. Ambrose Niwagaba Katoto yakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV.